bannabikondi munda mu ggwanga basaba kubanga buli mwaka aba celebratinga n'omuzannyo aba ne match ezibeera memorial zitunulira kubanga babasiima at the top of the kubasiima ne bafunamu kona kamu ku kasente kuba kati ate bino eby'omwaka guno nga wobiraba bigenda kubeera bya pros kitegeeza bijja kubanga bivaamu ku kasente akawerako ddala after okubasiima then watu n'okubanga tufunayo katoke ne kagenda eri family z'abatendesi abo ababiri alaba omwami oyo ali mu white ku mukono gwa right yes ayomu kubenganda az'omutendesi Kent Musa yes ayaso okuba atenga basodo kubanga yomu kubaddewo wakati mu kubanga match eno ayitongozebwa zijja kuba emizanyo zijja kubeera match zijja kubeera nnyingi kukosaako ko guli omwaka abazannyi okusinga baali sina kusinga naye baali ba amateurs basobola kubanga bajja ne bavuganya mu match ezategekebwa era zategekebwa towards Easter twalabira empaka ezo nga azizanyibwa ne ku mundi guno sodo kubanga zikomerawo twalako ko lye yalinga piki twalamu andamanda ku ngatunka n'omuzungu wa Makasi yasobola kubanga atunka naye namukubaawo uzajjondoza yamukubira mu round yali yakubiryawo ne of course ku mundi guno mwami oyo gwolaba yamu kubagenda okuba atenga nabavuganya ku mwaka guno eno bazannyi babikonde abatiikiridde mu kaseera kaneeno abagenda okubanga babeeramu olajja kubanga osubwawo yali ku screen mu kaseera kaneeno ayitibwa Yusuf Babu abadde ayagala nnyo okubanga azannya n'omwami ayitibwa Joy naye ndowooza tekina kubanga kivaayo ye anga omuzannyi abwakyetaaze Joy Lubega ayakanga management tekina kubanga bakwatagana yoli gwe wasoose okubanga olengera of course byomajja kubanga ajja azannya muntu we awanjawulo era ekyalo ekyenjawulo ekigenda okubanga kibeera mu matches ez'omulundi guno bagenda kubanga tulamu abalwanira ne ku misipi azigenda kuba zonna professionals naye of course yakolamu abalwanira ku misipi amendako omukyala ayitibwa Mase Achayo Uganda agenda kuwaana n'omutiizi bamuyita Sarafina Bera abagenda okubanga batunka naye mu buzito bwa bantamweight abagenda okubanga omusipi ogwo balwanira akati ate ne mu baami waliyo Conrad Asenyange agenda kubanga atunka ne Aldin Muzeyi bajja kubanga batunkira mu buzito bwa featherweight bajja okubanga balwa omusipi gwa Uganda naye of course guli eri gwabali abasooso okuli Mase Achayo ne Sarafina Bera gwa Africa omusipi gwe bagenda okubanga balwanira kale ndowooza nti ejja kuba yes memorial naye of course ejja kubeera nga somehow enengeri gyesituddwamu bagenda beera abalwanira emisipi n'abagenda bwana tujja balaba ku match 10 rounds 10 mu buli match yeyo akeke boxing memorial event wejja okuba ate nga egeza okubanga erabika ejja beera onaku z'omwezi ejja kubeera 28 naye nga abazannyi basobola okubanga bavaayo abawerako ddala abajja okubanga bavuganyiza mu matches ezenjawulo oba olijawo zonna tuyinza okubanga tuzimalayo mu kaseera kano tujja kubanga tugenda maaso n'okubanga tuzigoberera naddala nga tutuuse wali eri mu kanyumiro kaffe mu mawulire ak'ebyemizannyo mawulire yes omwami oyo mbadde ngeza okubanga nkulaga ayitibwa Joy Lubega asobola okubanga yomu kubagenda okubanga bavuganya lati ono Babu Yusufu naye gwe baddaga bampe mu Joy gwe ezinga okubanga newulira of course senga obeera nga okyanoonya heights muzannyo gwonna n'obeera ng'osaba champion kubeera mu maaso senga obeera mukama akuyambye n'omukuba obeera ofunye stepping stone naye Joy akagamba okyanabye n'okubanga otuukiriza abalenzi mulina okuyiga empisa na butya oyinza okubanga osaba match asenga oba wakubanga weetaaza okubanga awazannyamu nange gwe muzannyo ogwo gw'ebikonde match eyo esuubirwa match ezo oba azisuubirwa kubeera onaku z'omwezi zijja kubeera 28 wali eri mu MTN Arena erigugwe ekisaawe kyoyinza okubanga okiyita ekya Indo Stadium basinga okubanga bakitegeera embeera nga bageza okubanga etambula ya mitwalo 2 ya mitwalo 5 n'emmeeza y'emitwalo 5 embeera nga neso okuba tegeeza okubanga etambula oyinza ogiyita charity match naye nga of course akasimbi akanaavaamu okusingira ddala akajja kubasooka tunulira famire zaabo abagenzi abakolera omuzannyo gw'ebikonde then aboolyawo n'emirimu emirala egy'ebikonde ginaaba gitunuuliddwa buterevda tukyali ku Dream TV agokya mu kisaawe nze Disani Kyeswa mugenyi gwe tuli naye olunaku olwaleero bamuyita Joyo Alali ava mu bitundu byeri ekyenjojo kyetwogerako olunaku olwaleero kimukwatirako ddala nnyo giri ddala ekya Queen's Tour
eri mu kitundu ekyo. Omupiira guli bundi bujjo. Mu kaseera kano gumaze oyingira eddakiika 28 wabula amawulire agavaayo eyo omulenzi ayitibwa Ivan Onchani asobola okuba nga afunira Region ya Kitara agoola ekyali emu ekyasazeewo omuzannyo ogwo. Akwenizia yasobola okuba nga esindikibwa sayidi yawo abakyagikulembedde ya mupiira ogwo goolo emu akubeera omulenzi ayitibwa Ivan Onchani akyasobola okuba nga ateekawo embeera sayidi awo. Nga tuvaayo sayidi eyo ajo mpozi ng'olinawo ekyala kyonna kye weetaaga okuba nga okoonako mu ddakiika emu ku sekendi za 20 ekiri ku Region ya Kitara. Region empiira gitambula gitya sayidi eyo nga tusibula okuvayo kuba kati ebintu bingi ebiriwo mu kadde kanadda kikasigaza ntino. Ku lwa Kitara Regional League Edward Group still egenda kuddamu match day 13 olunaku lwa Sunday. Ndaba club eyitibwa Fort Portal Taxi Operators egenda samba Kyalusozi eri ku kisaawe kyabwe Buyinga Stadium omuli Fort Portal. Then ndabye Bwera Boys egenda samba Bumate United kuli Bumate United kuli Mpondwe playing ground. Then Uganda Pentecostal University egenda samba Omo naye egenda samba. Then Ntuntu Sporting Club okuva mu district ye Kyenjojo egenda samba Mpondwe Villa ekitegeeza ngo Ntuntu omupiira guno guli waka bagwagala nnyo. Then Renzo Lion abakulembedde ekibinja eri bagenda samba Fort Portal City kuli Alliance playing ground Bwera kitegeeza ngo Fort Portal okuluga mu rubuga olwa Fort Portal City this team egenda traveling okugenda okusinkana Barwenzo Lion abakoze eki abakulembedde ekibinja. Then still tugenda kulaba timu tujja kulaba still Bumate naye erinayo erina okusamba. Bumate naye egenda samba timu gye bayita Mwenge Giant that is shooting Kibito Shooting Stars nabo bagenda samba this weekend eno echa. Okay. Gatugenda buli w'eggwanga mpira gulimu twadde tuyinza okuba nga tuyiseeko ne twagukonyeeko dda kilabu ya Vipers olunaku lw'enkya egenda kuba nga eddamu okukyaza ku mupiira mu mpaka za CAF Champions League bali mu group C abagenda kuba nga bakyaza kilabu y'Abaja Casablanca ekyakulembedde ekibinja. Empiira gyonna gyesobola okuba nga ezannya ena esobola okuba nga evaayo newangula miwangule gyeyagulawo nagyo oba gyeyakazannyako mu kibinja ya sizoni eno. Akulembedde ekibinja ekyo ne point mu kadde kano ziri 12 alina kilabu y'Abanaffe Abaja Casablanca agenda kukyayira kilabu ya Vipers ekiyakakolayo ekyamaanyi mipiira ena gyeyakazannya gabadde maliri aga mulundi gumu nga yagasuuza kilabu ya Holoya bwe yali nga yikyazizza ekitende. Enkyagenda kuzannya omupiira gwe ogugenda okubeera ogwokutaano nga yeetaaga kubanga wangula muwangule wabula asebe ng'asaba ate result egenda okuva mupiira gwa Simba. Simba wanaba azanya kilabu ya Holoya abeere nga Simba taguwangula wabula mbadde ntulamukawo nga ndaba ne bw'anaabeera nga Holoya yaguwangudde of course naye agenda kuba agenda ku pointa azijja kubeera nnya kitegeeza kyonna kye kijja okuba nga kiri Vipers ndowooza esonge kuba nga etunula ku sayidi yayo ewangule then nga bw'esaba ekinaava eri ekira kinaagifevalinga okunaku olusembayo naye ndowooza era senga bw'abeera nga Holoya yawangudde asibu Vipers aba agenda ku point nnya nga akyalinawo omukisa gw'okwerwanako kubanga agenda kubanga asembyayo Holoya ajja bagenze ku point 7 of course Holoya senga naye abawangudde ajja genda ku point nya Holoya wangula agenda ku point 7 kakati aberenga asigazaayo Holoya okumwekubira akumupiira ogusembayo nga tutulya na goal difference anga batubane Simba akubwe kilabu ya Raja Casablanca jana aba asembezaayo ya kilabu ya Vipers ne bibalo byayo mu kaseera kano abampakezo eza CAF Champions League. Messages take ko mpola mpola kwe namba nyakubanga tuzisoma mu dakiika nga 2 kusatu esembayo.